Nga Parliament y'eggwanga eri mu nteekateeka ez'okuyisa etteeka eppya ku bwannannyini bizimbe oba kiyite tenant bill, bannakibiina kya FDC si bamativu na kino. FDC ng'eyita mu mwogezi waayo Ibrahim Ssemujju egamba nti si ky'ekiseera ekituufu okuyisa etteeka lino. Tulina ebbanja shortage ya housing unit miliyoni 1.6. Abantu muyinza okuba mubalabaawo bayingira kibuga naye nga tebalina gye basula. Because shortage ya 1.6 million housing units. No kitulowooza nti Parliament ne gavumenti nga etteeka lino liteesebwako bateko likwata n'obwegendereza ate obutateeka katabanguko mu by'amayumba olidde nga tulinayo obuzibu. Ng'ayogerera mu lukiiko lw'abamawulire olutudde ku kitebe kya FDC Najja Nankumbi Ssemujju ategeezezza nti omupangisa anyigirizibwa nnyo newankubadde nga baagala enkulaakulana mu ggwanga. Etteeka ddungi naye tulina okuteeka ssente n'okufaayo nnyo ku housing sector eby'amayumba mu Uganda. Otherwise omuntu asula tonninyira mukange akayumba oli akayenjeseewo obuyenjesi. Tulina ngeri gyogenda mugamba bawandiike endagaano wanaaba tagituukiriza obutwale mu kooti n'akayumba ayinza okukaleka oba tusasudde gw'olaba. Mu ngeri emu ekibiina kya FDC kiyozaayozezza ttiimu ya Uganda Cranes olw'obuwanguzi bwe baatuuseeko, wabula ne kitegeeza nti kyakusalirwa ky'amaanyi olw'okubeera nti tebasobodde kubeera n'abawagizi babazzaamu maanyi ate nga ensonga eno yonna yandibadde ekolebwa gavumenti. Museveni ateeka ssente mu bintu bingi n'ebitalina makulu. Kale waakiri yalisendeseyo abantu 5 ne bagenda bawagira ttiimu y'eggwanga. Naye nga bwe nkugambye nti omwami n'omukyala ebyemizannyo tebalinayo byafaayo biraga nti baali babyagala. Tebereza ne TV eya gavumenti yadde eyagala biliyoni emu UBC okulaga abantu omupiira naye yagenze eraajananga mulaba nnyo abaana abagenda basaba ssente batwala endiyo bajanja. National Broadcaster UBC yawandiikidde ebbaluwa buli obwemu bagisomye mu Parliament mutuyambe tunoonya biliyoni emu. Ono era asabye akulira banka ya Uganda okuwummula kuba ensonga zino zonna ezizze zibaawo ziviira ddala ku kubeera nti takyasobola kuddukanya mirimu gya banka ya Uganda. Ng'ogenda kutereeza Bank of Uganda otandikire ku Mutebire. Yali badde yawummula dda musajja mukulu ng'ali waka bamugabirira. Naye ali mu banka mwawummulidde. Kakati omuntu aba awummulidde mu banka n'amulenya otya nga ebintu tebigenda bulungi. The man has had his time in Bank of Uganda. Ate nga Museveni kati akwatibwa ensonyi okuwummuza abantu abakadde kuba bayinza okubuuza ye akola ki. Christine Nakimuli, Delta TV Amasukulumu.